obukulembeze bwe enzija gye yajja mu buyinza biki bye yakola mu buyinza weewaawo ebirungi byaliwo naye bibi bye yakola ebyamuviirako okumukyaya abantu n'amawanga agaali ku muliraano n'atuuka okugakyawa nago ne gamukyawa. Njagala tandikirawo ekitundu ekisooka ekya puroguramu ey'omunala olunaku olwaleero. Abasajja bange mweyagalidde ku mulembe oli kaseera taata weenywera. Studio naleeta akokubiri n'alannama n'asumula ekika ky'akaseera ekimu ataddemu akaseke yeemiisa. Omunala gumunyumire nga mukufu naye wamma njagala kwongera okubategeeza nti ng'ennaku z'omwezi 9 tewali kuwananya tugenda kubeera mu Icon City Rukaya nga mwenda omwezi ogujja ogwa December. Twabagambye tuli ku nteekateeka ya PBS Refina mu kitundu kyo n'omunala live nga mwenda tugenda kubeera n'abayimbi Tomoni emiryango ejja kugulawo ku ssaawa 11 naye nga nagambye nti ffe nga BBS okuviira ddala ku makya tugenda kubeera mu nteekateeka. Oyinza oga nti nange njagala kusibako n'aba BBS gwe sasula nga bukyali yingira weebeerere munda kubanga mundayo wagenda kubanga wawooma naye okugulawo mu butongole emiryango ku ssaawa 11 ez'akawungezi endongo etandika okusumuluka ku ssaawa 12 SBL Sounds yekirimu awo otegera kye tutegeeza ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 puroguramu y'omunala live ejja kubeera obutereevu buli kimu ng'okyotabuliro. Abayimbi Samathias Walukaga yakulembeddemu, tugende ku Hasani Nduga, tugende ku Lady Titi, Henry Mwanje, Rachel Namiro, Robert Rota, Simon Rock, Chibijigiri, ba MC bakulembeddwa mu kuddo olw'abakyala Happy Powers yakulembeddemu omuzindalo, ate ku ludda olw'abaami Bikuku Jodi Pato ne ttiimu yonna ow'eka yabwe abo wali sayidi eyo. Muganda wange gwe kino kigenda kubeera kyanjawulo. Ku ssaawa 6 abayimbi bagenda kuba bamaliriza okuyimba kutandika ssaawa 12. Ku ssaawa 3 okuyimba kusirike omunala gusumulukuke. Ku ssaawa 4 abayimbi bakomewo. Lady Titi ajja kujja ku ssaawa 4, Hasani Ndugaddeko ku ssaawa 4 n'ekitundu. Ku ssaawa 5 Mathias Walukaga Meya akwata omuzindaalo. Ku ssaawa 6 agenda kubaaguta. Kyakala mu ddiiro lyo Jamiru Selector Engineer akulemberemu ttiimu yonna n'endongo y'omu kibira ogenda giwulira mu Rukaya Icon City. Kwolwo tewali kola, it's a public holiday Rukaya ne Kalungu yonna. Naye twagamba kijja kuba kya bulyazaamaanyi okwogera ensonga zino zonna n'okusumula enfa ya Kano Muammar Gaddafi nga tetukuwadde buvo obwo. Lwaki abantu batuuka okwekalakaasa? Lwaki abantu batuuka okumukyawa nga bw'oyogera nti Gaddafi bangi bawanda lulusu? Kyokka nga yali musajja akoledde eggwanga lye, omuli okuba nti abantu abasinga amayumba ge baalimu gaali ga gavumenti. Mu ggwanga erya Libya tewaali munaku. Omunaku w'e Libya ye muloodi w'e Kampala. Libya nga tewali abulwa kyakulya. Libya nga tewali afa bulwadde, amalwaliro nga gali buli wamu. Libya nga eriyo amasomero ag'obwereere, ate zi university ng'osoma okuva lw'otandika ku P1 paka ku university nga tosasudde wadde omuno gw'ennusu mu ggwanga erya Libya. Mu myaka egyasooka baakulembeza akakiiko ke baatandikawo akaliko bammemba 12 aka Revolutionary Command Council RCC. Naye mu kaseera ako Muammar Gaddafi yatuuka akaseera nga amaze okunaabira abazungu mu maaso ng'ayagala akendeeza amaanyi ga NATO mu bendo erya Mediterranean. Era omwaka 1971 Kano Gaddafi ng'akulembeddemu eggwanga lye erya Libya agenda mu gavumenti ya Malta abagamba nti mugobe abasajja ba NATO bave ku ttaka lyammwe. Ababuuza aba Malta nti ffe tufuniramuwa, ng'abagamba nti mulowooza nti aba NATO okubeera ku ttaka babayamba nnyo mu buyambi n'ebiringa ebyo. Bw'ogoba NATO bw'ogobye Bungereza, Amerika, Bufalansa n'amalala. Yali agoba bazungu ng'abagamba nti mwe mubagobe nze ngenda bawa obuyambi. Era omusajja omwaka ogwaddako Malta
yagaana okugoba NATO ku ttaka lyabwe. Malta kazinga egaana okugoba NATO, wabula ne bagamba nti wadde mbakkiriza musigale nga mutendekerwa ku ttaka lino, naye temugezaako okusinziira ku ttaka lyange kukola bulumbaganyi bwonna ku ttaka lyonna ery'Obuyisiraamu. aba ayogera ku Libya. Temugezaako okukola bulumbaganyi bwonna ku ttaka ly'Obuyisiraamu. Emyaka ejaddako gavumenti ya Gaddafi yayongera okukolagana ennyo ne Ssaabaminisita w'eggwanga erya Malta eyaliko bamuyitanga Dom Mintofu, era y'omu ku basajja abakulembera Malta. Kati amugamba nti tukoze enkolagana eyeegasa. Lwaki bano abasajja bakyali ku ttaka? Era mu mwaka gwa 1998 obwandibadde ng'okuzza obujja endagaano Bungereza okubeera ne airbase mu kazinga ka Malta kyali kikomi. Omusajja n'abagamba munoonye ekibanja ewalala, sigenda kuddamu kukkiriziganya nammwe. Kino kitegeeza nti baali tebasobola kunyiigira Malta. Baamanya akazito akajja wa Gaddafi mu ggwanga erya Libya, ne kyongera okutondawo oluwonko. Era gavumenti ya Libya eyali eramulira mu kakiiko aka Revolutionary Command Council n'etandika ebyokulwanyisa ng'ebigula Bufalansa na mu ggwanga erya Soviet Union, kati gye tuyita Russia. Gaddafi yali mukambwe nnyo ku ggwanga erya Amerika. Lwaki? Kubanga Amerika yali ewagira Isirayiri, Gaddafi nga tawagira Isirayiri. Lwaki? Olw'ensonga nti ye yali agamba nti Isirayiri kyekola Palestine kuyiikiriza. Amerika ng'ewagira Isirayiri mu lutalo olwa Isirayiri Palestine conflict, ate nga ye Gaddafi awagira Palestine. Era okutondawo gavumenti ya Isirayiri mu 1948 agamu ku mawanga aganyiiga kwe kwali eggwanga erya Libya ne kano Gaddafi, kubanga baali bongedde okunafuya Obuyisiraamu. Isirayiri gy'olaba ekutulwa ku Buyisiraamu, Arab world, kitegeeza nti kwalinga okubanyooma. Era ye yakyogeranga lunye nti abasajja Abapalestine kye bakola tebali violent era si batujjo, naye beerwanako okuba n'abamawanga ag'abazungu abali mu kubalumba ku ttaka lyabwe babasibeko obukulembeze obw'amatwale nga tebeeyagalidde. Era tulina okubakuba. Kati kwe kutandika okuyita amawanga ag'enjawulo aga Buwarabu gasitukiremu okuba nga bateekawo olutalo ku ggwanga erya Isirayiri. Omwaka 1907 ateekawo Jihad Fund, ensawo enzibizi, okuvujjirira obubiinabiina bwonna obw'abasajja abalwanyi bw'abakwata mundu abaali balwana nga batunka n'eggwanga erya Isirayiri. Era mwaka gwa 1977 ennyonyi ya Isirayiri yajja wano, Gaddafi yali musanyufu nnyo kubanga kuviira ddala ku ntandikwa teyayagala ku ggwanga lya Isirayiri olwa Palestine ekyaliwo. Mu mwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1972 ateekawo akabinja akasookera ddala, yateekawo ekitebe kiramba nga bano bagenda kutendekerawo abantu abakwasi b'emmundu abamanyi okunyugunya bomu, abamanyi okunyugunya ebizuka, ng'omulimu gwabwe bagenda kutendekebwa, naye nga mu bwongo mulimu ekintu kimu, kukuba Isirayiri n'oyo yina Isirayiri gwakolagana naye. Gaddafi nga mwennyini yavujjirira, nga yataddewo ekifo, nga yatandise okurikrutinga mu mawanga ate ag'enjawulo nga bwe gwali ku NASA. Ne Gaddafi mwennyini yali ayagala nnyo omukulembeze wa Palestine Yasser Arafat ne banne be yakolagananga nabo, kubanga yamuwuliranga ng'ayinamu omutima guli omutima omuwarabu, enzikiriza empalabu, radical n'ebiringa ebyo. Kyokka emyaka bwe gyagenda gyekulungulula, Gaddafi yasala eddiiro n'asulawo Yasser Arafat ng'ekimumusuuzaawo obuuza nti ki, ng'agamba nti ono Yasser Arafat ali so moderate, ebintu abikwata bwatu tule ku meza tutese, nze njagala violent, emmundu eseke, bomwenyugunyizibwe n'ebiringa ebyo. Era kye yakola mu kifo ky'okusigala nga wagira Yasser Arafat, yatandika okuwagira obubinja bw'abakwata mundu obw'enjawulo mu ggwanga ate lya Palestine. Nkyogere ntya, kiringa bw'onaba nti tugambe nti Gaddafi yali awagira Amini, sijagirageranya ku baliwo, tugambe nti Gaddafi yali awagira Amini, agenda okulaba Amini nga Amini ensonga ze zaati tule tuteese
n'agamba ezo sijja zisobola n'atandika okuvujirira ate obubinja obuli mu ggwanga obulwanyisa Amini aveeko tufune oyo anaabeera laddiko. Era mu bubinja bwe yatandika okuvujirira mwe mwali akabinja bakayitanga Popular Front for the Liberation of Palestine, waliwo akalala kali ka Popular Front for the Liberation of Palestine General Command, waliwo Democratic Front for the Liberation of Palestine, waliwo akabinja Ageesigika, waliwo Palestinian Popular Struggle Front nako nga Gaddafi yakassamu ssente, waliwo organization eya Abu Nidal nayo nga y'abalwanyi Gaddafi nga namwe yassaamu ssente. Gaddafi gwe twogerako kati va ku ebyo ojjukira obulumbaganyi obwakolebwa e Munich mu ggwanga erya Germany mu mwaka 1972 lwe twalinayo Olympics. Obulumbaganyi obwakolebwa akabinja ka Black September Organization Gaddafi yabavujjirira. Gaddafi yakwata ssente obukadde n'obukadde bwa dola n'abussa mu baana aba Black September Organization ne balumba e Germany e Munich nga bagenze kusanyawo bazanyi ba Isirayiri ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda omwaka 1972 bagenda abayaaye 8 aba Black September. Black September eyo sinti ekikolwa ekyalo kye bayita Black September akabinja bakayitanga Black September nga kabinja k'abalwanyi era ko bakasindika ng'ogwako kwolekedde kabanga Palestine. Kano kali kabinja k'abatujju abawedde emirimu mu Palestine nga beeyita Black September Organization naye nga Gaddafi yakasaamu ssente. Kati olw'okuba yali ayagala okubonereza abasajja Abayisirayiri olw'abamu ku bantu Abapalestine abaali bakwatiddwa bayungula bagaayi 8 abatujju aba Black September boolekera bagenda basalako Olympic Village we yali batta Abayisirayiri baali 2 abaali ku ttiimu bawamba abalala 9 bababuzaawo. Black September komanda waayo era yali akolanga negotiator ye yakulembera ate nga yalina okuteesa ne bali nti bano okubata tukole kino okutta bali ababiri ekyakolebwa kwali kulaga bano be bateesa nabo nti ne bano be tulina tusobola okubakola ki tusobola okubatta. Omusajja bamuyitanga Lutifu Afifi yali mukambwe nnyo wano osobola omugerageranya ku Mussolini. Lutifu Afifi nga bwagamba nti oyo afe temusula. Kati bano nga bamaze okuwamba 9 basse 2 babajja mu Olympics gye bali mu West Germany mu kaseera ako. Afifi eyalinga negotiator alagira abaali bali mu yali ayogereziganya nabo abagamba nti ba prisoners aba Palestine 234 abali mu makomera ga Isirayiri mubate bwe mubanga mwagala tubawe bano omwenda betuwambye mutaba Palestine abasibe 234 be mwakwatira makomera gawa age Isirayiri. Kubanga ojja kwebuuza nti lwaki ogende Germany bagendera ku mission ya mu Isirayiri bo baali bagenze kutta mu Isirayiri kyekyali kibatutte ekyabatwala kyali eki mutteko be musa era muwambeko be muwambe timu zaaliyo nyingi naye bagendera ku mission kubanga baali n'abasibe bwabwe 234 nga bali mu makomera ge Isirayiri babagamba nti mubate nammwe naffe tutaabamu. Si kyekyokka mu West German baali basibirayo bakabejja 2 abatandisi ba Red Army faction akabinja akali ak'omutawaana kwaliko Andreas Badel ne Ulrike Meinhof ng'agamba nti nabo tubagala kubanga mubatadde. Germany etuula yebuuza tukoze eki ku Mupalestine eri Abamerika n'Abayisirayiri batakula bwongo. Omujamani kyeyakola ekyobuwumba tuutu nga yungula poliisi egenda okwambushinga abatujju basobola okudduka era nagambye balumba 8 wano mukolo obulumbaganyi obwali wano mu Olympic Village tewali mutujju gwe battako naye gye babambushingira batta bameka 5 bwe batta 5 wasigalawo abatujju 3 abatujju batta omusirikale omu abatujju ba Black September 5
babata wasigala basatu abasatu nabo beesasuza ate badduka naye bwe badduka abawambe bonna omwenda abaali mu mikono gyabwe hafiifi n'agamba babatte bonna abawambe mwenda abayisirayiri aba Black September babatta n'omusirikale omu owa Germany. Kati kino kyayongera okulaga obunafu bwa Germany era ne banenya nnyo gavumenti ya Germany olw'engeri gye yakuttemu omulimu guno. Ojja kwebuuza nti abasatu abaali basobodde okudduuka abatujju baliwa? Kwaliko bamuyitanga Adnan Al-Gashel, omulala bamuyitanga Jamal Al-Gashel, kwaliko Muhammad Safade. Abo abasatu naye munnange babata be baali baliseeye Palestine nga baluka mission endala eyaddako. Buuza mission ki gye baaluka eyaddako? Kwali kuwamba nnyonyi eya Lufthansa flight 615 n'abasaabaze bonna abaalimu. Oba kitegeera ne babagamba nti kati eno ennyonyi tugenda gikuba ku ttaka na bonna abalimu tugenda batta, mukole ekintu kitya mute abantu baffe basatu, Adnan Al-Gashel mute Jamal Al-Gashel mute Muhammad Safade. Omanyi okuba ng'omutujju ali mu mikono gyo naye mutujju munne n'awamba ennyonyi ng'erimu abantu 18 abasaabaze 13 n'abakozi 5 n'agamba nti singa temutabali be mwakutte eno tugenda gikuba ku ttaka. Era kye baakola baabata. Omugatto obulumbaganyi obwakolebwa mu West Germany nga bukolebwa akabinja kali aka Black September bwaviiramu abantu 17. Basaalumanya baali 12 okwali omusirikale wa polisi, abatujju baali 5. Mu baafa kwaliko bakoki ba Isirayiri baali 6 baabata, kwaliko abazanyi 5, omusirikale omu wa West Germany n'abatujju 5 bali abattibwa mu ambush. Naye nga bino byonna omusayi guno ogwayika n'okuwamba ennyonyi ya Lufthansa okusobola okutabali abasatu, buuza gaali maanyi gaani? Gaddafi ye yali avujjirira. Kano Muammar Gaddafi ye omukwano gwe gwali ku Buyisiraamu, ku Buwarabu, nga kasita omuga nti nina ndi Musiraamu ate mpa ekitiibwa Arabu Obuwarabu, mujja kuba bamukwano. Era ekimu ku nsonga lwaki yafuuka nnyo mukwano gwa Palestine ate n'akyawa Yasser Arafat, kubanga Yasser Arafat ensonga yazikwatanga mu mbeera ya kidiplomati sibutagala kuyiwa musaayi. Nga mbuuza gwe oli waawa gwe Muwarabu kiggwe atasobola kufiirira ttaka lyo. Naga nti kakati kantandika okuteeka ssente mu bubinja bw'abatujju. Gaddafi yatandika okubujjirira obubinja okwetoloola ensi yonna. Obadde okimanyi nti okulwanyisa apartheid mu ggwanga ya South Africa zaali seere za Gaddafi? ANC, African National Congress. Okimanyi nti Gaddafi yasangamu ssente mu lutalo lwagoba omuzungu South Africa, naye ayina waayogerwako ssente za Gaddafi obukadde n'obukadde zagendamu. Gaddafi akabinja aka Black Panther Party gye yabasangamu ssente. Nation of Islam Gaddafi yagisangamu ssente. Waalingawo abeeyitanga batupa marosi nga Gaddafi yassaamu ssente. 19th of April movement Gaddafi yagisaamu ssente. Sandinista National Liberation Front mu ggwanga erya Nicaragua Gaddafi yassaamu ssente. Okulwanyisa apartheid South Africa aba African National Congress okwenula okulwanga South Africa efuna obwetwaze zaali ssente za Gaddafi. Waaliwo abeeyitanga Provisional Irish Republican Army Gaddafi nga yabassaamu ssente. ETA nga Gaddafi yagisaamu ssente. Action Direct nga ya Gaddafi. Aba brigades Gaddafi yabasangamu ssente. Red Army mu mawanga agabulayo na gye baalinga Gaddafi nga yassaamu ssente. Armenian Secret Army nga Gaddafi yassaamu ssente. Japanese Red Army nga Gaddafi yassaamu ssente. Free Aceh Movement Gaddafi nga yassaamu ssente. Moro National Liberation Front mu ggwanga erya Philippines Gaddafi nga yassaamu ssente. Ye Gaddafi gwe twogerako. Abaali balowooza nti Gaddafi wa bulijjo, Gaddafi teyali wa bulijjo. Obubinja nga bwe mbukumenyedde Gaddafi yassanga ssente mu bubinja bw'abatujju n'abayeekera obusoba 50 okwetooloola ensi yonna, mu Bulaaya, mu Africa, mu Asia, mu Middle East n'amawanga amalala. Kankomewo.
Friday weegulire oba gulira omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo yiga star emunya mwenda star 10 ashi okuteekako bando ya Freaky Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo